billions 8 mu bukadde 450 ne abakristaayo bokka the Christ Dome bokka bali billions 2 mu bukadde 340 ku billion 8 kati ate abagoberera Muhammad bokka abasiraamu bali billions 2 mu bukadde 126 betudda ku number of followers Yesu aliwa then last year betudda mu kye tuyita ki political might Yesu aliwa aliye yandaba ze bampita research nkuteera byombi ku mmeeza byombi tugaragana bwetutunuulira political might for example osobola gamba nti Yesu wa Muhammad wa amaanyi mu nsi gye bayita Uganda ng'omukulembeze waayo si musiraamu era wenja okubuuliza nti amadiini amalala gonna galina abalokole balina ebbeetu eyimirira ku kkubo negamba jangu eri Yesu omusiraamu akisobola kasaagala owakane byawatuuyo nakujja mu bukiripu butakugase tugaragana kati nkugambye nti olwala otunuulira obukristaayo tunuulira Amerika olaba oyo mulokole tunuulira Bungereza Uganda mukristaayo tunuulira France oyo mukatoliki kubanga ava mu Italy eri France najja n'akwatamu tunuulira Russia oyo mu Orthodox tunuulira Protestantism oyo mu Germany tosobola bageraageranya in military might oba political might kwenkanankana Saudi Arabia tekisoboka oba kitegede senga otunuulira that layman is understanding ojagamba nedda ne waliyo ku basajja abaatuulako okwo wansi ne banoonyereza ebintu ebyo nga bikutabula omusiraamu ajja kudda eri agambe ffe tuli b'amaanyi nga naye alina ensonga ze ffe tusinga okuwasa ffe tusinga ozaala ennyo naye kugambye population bali batusinga yadde ffe tusinga ozaala ennyo tu ojja kudda ku ssente gati abasiraamu ffe tusinga ssente naye ssente without power oba tolina makulu kitegede omugagga nga tali mu bukulembeze taba na makulu kitegede tikituufu Abarabu be basinga ssente ne bali be basinga political might bali baba bakusinga kitegede katugenda genda ku musajja ataali musiraamu gwe bayita Dr. Mike Hart kubanga omusiraamu nja kuwaana ekyange njagala nnyo Muhammad ow'emmamba awaana ye n'omukristaayo addeeri awaana ekiki kati katufune ku mujja wa Muhammad mujja we oba omweta otya mu lusoga muwali kwawe awaane mujja we tuwulire omusajja amanyiddwa nga Dr. Mike Hart yawandiika ekitabo ekimanyi yawandiika ekitabo kitadde 100 a ranking of the most influential personality of all times abasajja 10 abakyasinze mu nsi yonna yaddira omubaka Muhammad n'amuwa ekifo ekisooka ku bantu 10 be yawandiika yaddira omubaka Muhammad n'amuwa ekifo ekisooka ono gwe ngamba ye Mike Hart profesa wa aerospace yali profesa mu byennyonyi mu byobwengula aerospace subject esinga okubeera enzibu mu nsi yonna najja n'agamba nti Muhammad ye nnamba emu Sir Isaac Newton n'amuwa ekifo ekyokubiri nga yaddira Muhammad Jesus Christ n'amuwa ekifo ekyokusatu ate ye Mike ekkanisa n'emubuuza nti gwe Mike why did you put Muhammad better than Jesus Christ? Do you want to increase terrorism in the world? yaira muti tukavunula abatulaba ekkanisa yamubuuza nti owange lwaki wadidde Muhammad n'omuteeka waggulu wa Yesu oyagala kwongera butujju mu nsi yaira muti n'abagamba provided I was a Christian ensonga eri nti nali mukristaayo but if I wasn't a Christian senga saali mukristaayo I would have put Jesus in number 22 because he does not even fit the third place. Alyogera ye Mike. Kati yaleta ensonga aga abiri